olw'enkumbawumba eya kanso Kabega ne Mucunguzi Ala olw'oludda oluwaabi. I wish to state that at this stage of the trial, I shall wholly evaluate the evidence only on the merits or principles governing the ruling on the prima facie case as hereby. Era nti essaawa eno ey'omusango agamba nti agenda kutunuulira era ageragalanyeemu obujulizi ne emitendera oba amateeka agafuga omusango guno mutendera gwogutuuseeko ogw'okuba oba waliwo omusango ogw'okuddamu oba tewali. In the Court of Appeal case of Ramadhan Babakar, Vat versus R of 1957, East Africa CC2 disapproved of the test in the case of R versus Jagvan M. Patel, TLR is like Oya Wilson J. mu kkooti ejulirwamu omwali omusango gwa Almanar Trambakal Bahat versus R 1957 nti bwagaana ensala eyali eweereddwa mu musango ogwa R versus Jagvan M. Patel TLR omuli Wilson J. mwe yagamba nti oludda olwali olwokubiri olwokusatu n'olwokuna bagamba bo bennyini baalabira ddala obujjuvu era ne bakakasa wabula Uganda babuze ebigezo bagamba nti balina smartphones oba balina amasimu agasimaati agali gasobola okumanya gwe bayita Mucunguzi Alan nga mwali wa gavumenti ate era n'oludda olwawaabirwa lukulembeddwamu liida gwe bayita Kabega Mark Dasman ne Tumusiime Agatu mu kampani ya Tumusiime Kabega Company Advocate ne Anguria Joseph era naye ava mu Anguria Company Advocate. The prosecution has made evidence of various witnesses to reach this stage of determining whether the accused persons may have a case to answer based on the standard of balance of probabilities, which is the standard by which courts weigh the evidence at this level. Nti oludda oluwaabi luleetese abajulizi mwenda okutuuka ku nsala ebasinzirirako okuba oba omuntu alina omusango ogw'okuddamu oba talina, era ng'ensala eyo erina okuba tekakasibwa ku ludda oluwaabirwa ekikakatako okuleeta bujulizi bukakasa. The case of Ramadhan Trambakal versus R is instructive. Era mu bino baatunuulira omusango ku babuweeredde omusango gwa Trambakal Bahat versus R ogwa 1957 ogwa East Africa namba 332. The witnesses particulars are PW1 Karana John, PW2 Valerie Joseph, PW3 Kaira Bonfred, PW4 Manjera Sheikh, PW5 Benkesi Sophia, PW6 number 57482 BC Sejai Emmanuel, PW7 number 59543 BC Abazo Danes, PW8 number 3368 Detective Kokoro Mandela Henry, PW9 Detective Kokoro Walula. Bano be bajulizi abaleeteddwa okuva ku ludda oluwaali okuli Kabanda John, Balirwe Joseph, Kaira Godfrey Bogere, Anje Rashid, Kaitesi Sophia, Sebyai Emmanuel, Abazute Dennis, Detective Kokolo Mandela Henry, ne Detective Kokolo
Walula Martin. Under section 128(1) of the Bank Act. Prison bond for 7 years. Akawaayiro kano kagamba nti namba emu omuntu yenna amenya n'ayingira essomero, enju, edduuka, warehouse, sitowa, woofiisi oba enju ebalirwamu oba ekizimbe kyonna ekisobola okusulwamu oba okukolebwamu ekintu kyonna ate nga talina buyinza obwo oba nga talina kimukkiriza kuyingiramu oba kyakoleramu oba ekifo ekyo nga